Omukunja we wakoleddemu ensobi kwe kuleeta maama wa Shiba n'abaana ba Shiba mu kamera. N'omulenzi yamuleese. Kati kankubuulirira nkunnyonnyola ekintu kino. Yali mulalu kyekituufu kuba nze namulabangako ku streets eri. Kati naye Mukunja n'atayamba mwana ono kuva mu bulalu n'ayagala amwambalize engoye mu bulalu. Okigedde? Omuntu ono yeetaaga kusooka kuyamba abeere mulamu ng'omuntu. Kyova olaba nti buli lwakusimattukako addayo mu kiri kye yali kubanga tekiwonanga. Andi nkubuulidde yesi Mukunja bwe yagira ate okutereezaamu bw'ati asiizeemu ka make-up n'akwatamu. Kuba omuwala abyogera. Omulalu tabaagambwa. Shiba alina ensonga lwaki agamba Mukunja nti amulya. Shiba ne bw'onaamwambaza engoye ezinyirira zitya. Ne bwe banaakeeranga ne bamukuba ka make-up akafaanana katya. Nga totereezezza biki bisumbuwa Shiba kumufuula mulalu ogenda kuba tomuyambye ate ng'omukisa gwonna ogulina. Kubanze Mukunja mulaba nnyo ng'ali okwo. Otamidde wasuzeewa. Omuntu oyo si ye yeefuga. Ng'akambuwadde simanyi Shiba bamukwatiddeyo ng'anywedde omwenge agangayidde. Kyokola ku Shiba kwe k'okumwambaza engoye n'okumukuba ku make-up. Naye ekimusindiikiriza okunywa omwenge, ekimufuula omulalu, tekigenda kuwona na kumuwa ring light, na kumuteeka ku Facebook live, na kumuyimbisa nnyimba. Yeetaaga okuyambibwa okuli spirituale, oba yeetaaga kulokoka, oba yeetaaga kutereeza ebyo bimufuula mulalu. Era nze n'enzuula obunafu obuli mu TikTok kyovula ndi bakozesebwa. Singa waliwo obwegassi ddala ne mwegatta ne mukuba abasajja bano mu mateeka temugenda kudda mukozesebwa. Naye omwana w'abendi omulozeza ku ttaka ensi yamukubaakubadda kati ate agenza okudda mbu lyasenguse ate eryawo lyavuddeyo. Naye era twetegereze nnyo abantu bano kuba abantu abali genuine tebandikoze bwe bati. Kati gwe Kadaama atalina bwogerero. We basobola okuyitira Madubara gwe bamanyi nti ajja bakuba east to west. Ne bamukozesa ebyo eby'ekisiru. Kati gwe Kadaama okwasa akasente kono okateekayo. Twegendereze baani betukolagana nabo. Madubara asobola okubanga yatuyamba buyambi. Yayamba gwe omuntu anoonye ettaka, oba gwe aligula ettaka, oba gwe abadde yeesiga abantu bano. Nga yayamba buyambi Katonda yamukozesa kubalaga. Kuba baba bali genuine okwata otya ettaka n'oliwo omuntu ate nikyanajjayo ne bamugamba nti awo ettaka lyavuddewo lisange side zeeri. N'agenda yaba yakasimbawo ebitooke nti atoddamu kusaalimbira wano nga wali muweera mu kamera. Alien Skin bangambye agenda kubagenda performinga leero okushoye naye nga teyayimbye. Nawo twabadde mu mbeera ne kugattagatta mu ngeri emu oba endala nga twebuuza obuzibu bwabadde bwa promoter, obuzibu bwabadde bwa muyimbi mu ngeri emu oba endala. So buzibu bwaba abaana bwaba promoter be Dubai. Njagala kubulya ba promoter be Dubai tebeesobola. Bakyali bato n'okwesobola. They are not promoters. Singa bakulaga luumu ba promoter bwe balina okwekuŋŋaanya okuweza miliyoni 10. So mulimu abatunuulira business ng'ataddemu akasente ke ye si promoter ayagala kufuna. Ayagala ye lwataddemu kasalaleke afunirewo. Osobola okubitegeka ne bifa. Ne bisala bano odiringa n'abayimbi leero essaawa eno abamulamu nga mwogera n'oddamu okumukubira 12 nga yayiseeko. Staffeva Uganda, kampani akakasibwa gavumenti mu kutwala abantu ebweru beetaaga abalenzi n'abawala okola emirimu gy'obwa security guard, cargo handlers, cleaners, okola ku bisaawe by'ennyonyi mu ggwanga lya Dubai ne Qatar, osasula omaze kulabako visa. Beetaaga ne ba housemaids, okola mu ggwanga lya Saudi Arabia. Gwe housemaid bakuwa passport ya bwereere, visa ya bwereere ne air ticket ya bwereere. Gwe housemaid olina okuba ng'ova ku myaka 21 paka 35 okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 7
664 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Ekyenjawulo ku Star Favour Uganda Limited osasula ng'omaze kulaba ku visa ng'ekuli mu ngalo. Munnayuganda wangalira mu diaspora, America, Canada, UK, Australia ne Germany ng'okyakola emirimu ebiri kwesatu okweyimirizaawo. Okola akaseera kawanvu, okola ku weekend, okola ne ku nnaku enkulu, tolina kadde n'akamu okunyumyamu ne famire yo yadde okukiringa nabo. Omukisa guno nkwanjulira enkola ey'okukolera ku mutimbagano online business. Kolera awakaawo oba mu kifo kyonna kye weegomba mu nsi yonna. Awo nno ofuna akaseera n'abantu bo ng'eno bw'oyoola omudidi ng'okolera ku mutimbagano. Tekikwetaagisa bukugu bwonna. Abakuyambako weebali okuyisa mu mitendera gyonna. Okumanya okukolera ku mutimbagano yita ku www.d-flax.com oba tukubire ku +1 925 214 3563. Kolera ku mutimbagano ne babinojjo bakwebuuzeeko. Oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okuba ate ng'otulaba iba nnyo balidde ddala nkubiza subscribing sharing commentinga saako n'okuyinsa omukutu gwa Uganda byogere. Tugamba ntine mu buli mbeera okola analysis kati akosa kuvumbulira nsonga saako n'okuwa emboozi ezitali za bulijjo. Nze Kakalamu the answer yesali ku kamera. Nyongera okujjukizaako nti mu wiiki twali twapatana okubeera nga buli wiiki tujja ne tunyumyanyumyamu okwenye Bibi-Calvin naye yafuuka bizemuuko kati takyafunika. Naye nga bwe tuba tufunyeyo omwaganya tujja ne tuwayawayamuuko. Okusookera ddala akyalina omulimu gwe ogwa bulijjo gwe yakolanga ogwa Kayanja migrants okuyambako gwali Bulaaya ali mu katiriza kino simanyi oba tuyinza okukifunira obudde nabadde Lugazi juzi atulina omuvubuka gwe tugenza okukwata yali ya ssente z'akadaama emyaka 3 yali tamukwana naye yamusanga okwo ku online ng'agamba nti abankinga ssente kale ne bafuuka ba mukwano nga bwe musobola okwesisinkana n'omuntu yenna. Ne kati omuvubuka ono n'awa kadaama ekirowoozo namugamba nsobola okubankingira ssente ku akawunti yo. So kadaama yakola emyaka gye 3 nga buli mwezi gwonna asindikira muvubuka. Yagenza okukomawo wano ng'ebipapula by'alina tebikwatagana system na system ya banka. Era banka n'emugamba nti bino byonna kituufu ebipapula yabikuweereza bya myaka 3 ng'alina entutumuli y'ebipapula bweti ku WhatsApp. Buli kipapula kya buli mwezi ng'oli afuba okumukubira ebifaananyi naye ng'amukubira bijweteke bya nassa. Kadaama bw'agenda mu banka okuwithdrawinga kasente kajje yangambye yabadde alina project nga bamufunidde ne wagenda oggula ayagala kutandika kasomero. Singa ogattamu emitwalo 9 ate nga bambi yangambye yali yafuna n'omukisa nga waali bamuwaka mu 10. Kati bw'obalaabalamu akakadde kamu emitwalo 10 omwaka gwokka oba mu miliyoni nga miliyoni 12 n'ekintu awo. Kumpi ziringa mu miliyoni 13 plus. Kati bw'ozigattamu emyaka 3 omuntu ono olaba ssente z'abafiiriza kadaama. Munnange nkuwa sitole nga kadaama akomawo agenda mu banka. Bw'agenda mu banka agamba ATM yange expiringa kuba ATM myaka 3 ebe expirinze. Expiringa kati yateeka ATM machine bweti machine n'egimira. N'agamba aka ngende kuteera nkole withdraw direct. Mwana tukadaama bw'agenda kuteera wali okukola withdraw direct nga bamugamba account eruwa ng'abawa details za account nga bagiteekamu account ng'amugamba naye account nga tetukuliko ssente. Ssente mbadde nziweereza bulijjo ebipapula bibino kwe badde bazibankingira nga ebipapula ebyo bibaako system codes zaabwe aba banka ng'eteekamu wali ng'emugaa kino tekiriiyo na kino tekiriiyo n'amugamba account tetutawaana kudda mu bipapula bya myaka 3 account tekuli wadde 10. Banka ano mayi kuteera tolwawo nga bayita manager ng'akuzza mu kasenge wali nga gamba katulabe nga bamunnyonnyola bamugamba naye kati bino ono fojale stampu zaffe tezitunula bwe ziti zibaako wano teera namba na biki byonna bino byonna bya kifere.
account yo kuliko emitwalo 2 gye wateekayo omanyi account bw'oba ogigulawo waliwo akasente akabeera yakakatavaawo giringa mitwalo 2 gye bakusaba okugulawo account jjukira bamala ne bazidepositingako naye tosobola zijjayo bagazikuuma account ze zisooka ku account ezivaayo so munnange Kadama nga bamugamba emitwalo 2 gye giriko Kadama manager agenda okulaba Kadama blacking out okubwa stroke okunyumya n'omuntu nga yazirise dda gomanyi ng'omujjukira ababanka bano bali professional amunnyonnyola mugamu nange sente zo bazikola ki tezigendangako sente zo bazirya dda agenda okuddamu okumutunuulya nga bwe tunanyuma eno Kakalaamu nga tamutegeera ng'amukwatako bw'ati ng'asisituka mu ntebe ng'agwa naye eri ng'ayitaawo ba security nga bakwatakwata Kadama bamuddusa mu ddwaliro nga batandika kumuteekako mazzi Kadama kumuzangulu awo oli we yabadde ammanyi watandikira okuntegeereza sitoole yali kavalinze ne bamukansolinga naye yeetaaga lihabu bikyali fresh yeetaaga lihabu nze Kakalaamu nkubuulire nategedde nti tuyina ebintu bye tutagoberera nnyo maaso naye ng'ate bigenda mu maaso mu nsi eno gw'omanyi bwe nategedde omusawo nannyinnyonnyola nti kati olwaleero ebutabika eri mu balalu 40% abantu abagudde eddalu baaliko ku kyeyo nga n'ekibasudde eddalu byanfuna na ssente zaabwe ng'ekimusudde eddalu oli yakola omwaka gwe mulamba maama n'agulya era njagala tufuneyo olunaku baganda bange mwe bankuba kyeyo tukyalire kubali ebutabika tekyali be baloze kati abaliyo be bantu abagudde eddalu olw'okudda kuno nga ssente baziridde oli afubutuka mu Omaani afubutuka mu zi Saudi nadda kuno nga maama we yalya ssente ze maama wo bw'aba alidde ssente zo ddala omukolera ki Kakalaamu nalabye amawano omuvubuka w'emitiyana twagenza okutuuka emitiyana nga tabangako mitiyana bagamba oyo yali avugira wano boda naye yafuna ssente ez'amangu mangu Turaka zonna nga ziraga essimu ze zaasemba kubeerako lugazi Sunday yonna twasiiba lugazi kubuuza waliwo omuvubuka bw'ati avugira wano boda nga bamutegeera nga tebamutegeera kitegeeza naye lugazi nawe alina kubanga yakolera bukolezi stop over mu loogi yayita mudda omuwala tumubuuza ebifaananyi omumanyi bw'afaanana physically nti yampeerezanga bino ebifaananyi ayinza n'okuba n'ebifaananyi bye yamuweerezanga si bibye olinayo w'eŋŋanda ze gw'omanyi nti simanyi muntu namujja ku online ne tutandika okukolagana ng'abantu sigamba nti abantu b'oku online bonna babi mulimu abatuufu naye abantu bakyuka wali omuntu omutuufu n'omufere wakola ki wali olaba maama wo kakuzaala bwe taata we yakuzaala gwe yava mu ntumbwe ze oba bulaaza wo bwe mwayonka kulimu asobola okulya akasenteko naye ate ono muntu gw'osanze ku online katuba tukyali mu saaki nga gayaŋŋamba gwe Kayanja kino ky'okutteko tojja kukimaliriza nakyo nga asooyo omuntu gwe bwe twabadde nabo ng'abo abavubuka naŋŋamba olaba kati eno ensiko gye tuzze agamalaalo ogalaba oyo muwala eyafaawo yeetuga bwetuzi nga mulongo munne ssente aziridde mukonaawo naŋŋamba oyo yeetuga yava ebweru yava mu Omaani myaka 4 ng'omulongo babirye ssente taziraga yazimbamu akayumba ate naye mwabeera ne bbaawe n'abaana be onaabagobamu oli n'asalawo okulaba nti okwawulamu ekika taabanje sister nga tabitegeera neyeteekamu omuguwa neyetta abantu bali ku kyeyaawo nga bayina obulumi ku mitima gw'omanyi maama wo okukusiraanya ate kankubuulire Kakalaamu kankubuulire kino nze omanyi nazzeemu omulimu gwange nalabye nga wakyaliwo kati gaapu Kakalaamu era kati tetuyinaayo programu gye tukyasobola kukola nga sikusoose kubuulira success na kuyamba bakadaama n'abantu bali bweru kubanga nategedde Kakalaamu obulumi omuntu bw'ayitamu omwana yannyinyonnyodde sitole n'aŋŋamba nze maama wange yalya myaka egi
n'agamba kati Kayanja nina ebibuuzo ku mitima nga tebirina ansa. Maama wo singa alya ssente z'omukolera ki? Ne munnyonnyola ne mugaze naliko mu meeting emu maama wa Kadaama yalya ssente ze myaka 2. Yamulimbalimba nti azimba ennyumba. Kadaama yava ku kyeyo n'adda wano nga n'omusingi tegubangawo. Naye bwe twali tutudde ne mugamba maama wo tomutyoboola tukikwate empola bw'aba alina gwe yaziteresa oba gwe yaziwola tulabe bwe zidda. Twatuula mu meeting nga Kadaama babalaata mubalaate. Maama we yakukuza naawe obusente bulimu ki ebyo bintu bya nsi yo naamukola ki okitegedde ng'olaba teri ayinza kumuwuliriza ogenda kumusasula ki ng'olaba teri ayinza kuwuliriza maama wo bw'akukosezza. Kati abantu bali ku kyeyo famire zaabulukuse lwa ssente trust yebuze mu Bannayuganda ku ssente z'abankuba kyeyo. Kati lwero olutalo lwe tulimu olwaleero naye nze natidde abantu kakalaamu osobola okubeera ebweru ng'olowooza ssente zibankingibwa ng'obupapula bakuweereza bwa banka nga naye nga oli omwana yabujje ku nassa. Banka yannyonnyodde omwana ne mugamba nti ono buli lw'omuweereza nga ssente yagenda ku nassa n'akubisa obupapula ng'akuweereza. Buli gwe lw'omuweereza ng'akuweereza obupapula naye ng'agenze ku nassa. Otegedde embeera eyo ng'agenze ku nassa. So nategedde nnyo nti waliwo abali mu mulyo gw'essente z'abakadaama nga bali wano. So bannaye bakadaama mukole check out wekyekingemu. Kino tugenda kukiteekawo nga kyabwereere beera ebweru mpeereza akawunti yo nkube mu banka ŋŋendeyo okwo kuno kuliko ssente mmeka ddala baziteekako danya okudda wano tutandike kurehabilitatinga tukutwale butabika ng'owunze nkugambye kati 40% ebutabika abaliyo si baddogo si bamandwa nti eza famire zaatabuka abaliyo yagenda ku kyeyo ssente ne baziri abonyeebonye nnyo n'atukano nga teziriiwo ekiddako kugwa ddalu. Osegedde kati yembeera bakadaama gye balimu ate nkimanyi n'abalala bangi abalala balina ebibuuzo ebitalina ansa byenkunnyonnyoddeko bulaza waalidde ssente zo n'amusiba ate munnange tukyakitunuulira ku bakadaama ekyokulya ssente zaabwe nga bali ku kyeyo naye n'abali mu Europe bwe guli abali mu Europe omanyi kye babakola oli afuna boyfriend babiyita mu bagirlfriend abababba ennyo be bakyala b'abankuba kyeya bali mu zi UK Europe wa abasajja baba wano nga yeefuula bulaza w'omukazi oyo naye nga bakukolamu nsimbi oli mu kumukaabendi tewamulaba wano eyamwanjula naye boyfriend n'avaayo n'agamba nti ebyo byonna twabikola tuli mu relationship oli n'avaayo n'ayanjula naye nga atabba yono. Nze nkugambye bangi omusajja yajja wano mu ofiisi ye nga bonsanze kakalaamu nannyinnyonnyola n'aŋŋamba nze nina omukazi gwe nayagalanga naye nga buli lwenkomawo wano kumba atuvuga gwe tuyita driver ye bbaawo mutuufu nze bwe mbeerawo nga nzize mu vacation nga takirinaako buzibu bali ku mulyo gwa ssente oli bw'asindika balina n'omwana atali wuwe bw'asindika essente ez'ennyumba ezaki naye nga buli lwakomawo mu vacation afuba n'abeerako naye ogwo omwezi gumu. Kati tutuuse mu mbeera ng'abantu asobola n'okukwata mukazi we amutega omusajja olw'okuba nkuba kyeyo abeereko nakaye akaseera ka vacation bw'agiraddeyo. Olabye abasajja tebakyatya oba weebakana mukazi we kasita baba nga bagenda kukola ssente kati yembeera bweri. Tuzzeemu okusituka okuyigga ababba ssente z'abakadaama. Nange bwentyo bwenkwanirizaako musheyafu olunaku olwaleero ku mukutu gwa Uganda byogere tutambulamu ne banafu aba Star Favor Uganda era nga nkujjukizaako obujjukiza nti osobola okuba tengwetako saidi z'ekitende osobola okuba ate nga bakunyonnyola ebisingawo gw'ayagala ogenda okucapa n'okuyiiya mu bitundu by'ekyombo ky'obuwarabu byonna byonna byeweetaaga oba okugondezaako obulamu mu kugenda okucapa ojja kuba ate ng'obifuna. Nywena okujjukizaako nti omulamu ne banafu aba betwina betwina ogenda ku mukutu gwa website n'oteekamu betwina.co.ug bano nosobola okuba ate nga onyumirwa odds ez'omulembe ddala mu kusiba okuli omupiira ebikonde tenisi nosobola okuba ate nga ekintu okikwasaganya mpolampola yonna gy'oli eyo gamba bugambi ogenda ku betwina.co.ug osobola okuba ate ofuna ne 200% bonus zolina okuba ate ng'ofuna ku mbeera emu ebindala ebisigadde osobola okuba ate ng'obiraba nesobola okuba ate bitambula mpolampola then nkujjukizaako gwe ali ku kyeyo oba ali mu kucapa naddala mu Europe mu kutwaliza ewamu nga ebyaddala hours zikutabula zikufuukidde ekizibu hours ezo sokemalula bano ankubumalu kye yankola yaleeta bulungi
now hours ezo ozikozesa nga wetaaga okuba ate nga owumulamu ko at least okoleko okwo nga tokyakolera hours nyingi. Banaffe aba online business bagezaako okukwata bakutegeeza nti osobola osinziraawo nyininyini wooli n'osobola okukwata ng'ekintu ofuna ogatta mu business. Njala n'okufuna story gundi y'ono omwana mention y'ono omwana nje basomere bulungi naye nga obudde bunzirukako buddusa ate. Kale akalango yisa ndowooza okabati ajja kukateera kayo bulungi kubanga we tunaddamu ebyo bijja kulwawo. Kaakati njagala tutambule bwe tuti olwaleero story gye ndaba gye sinaba kutegeera naye ebiseera ebisinga nze ebintu bibeera nnyo ku TikTok awo mba ndi sure nti oba obigoberedde era obirabye. Okusookera ddala bwana Alien Skin e Dubai ne Abu Dhabi yakoze show ne yakola bulungi nnyo abantu ne bakola ki ne bajja. Abu Dhabi show ne egaana. Zaka mayanze na musisinkana ko zabayo omuku muntu gwe natunuulira tuli Dubai. Nana bakavuka kali professional mungeri jikakolamu ebintu byako. Era twali tusiibula nga tubene isimamo nnyini nagamba Zaka kwa yajjanga nnyo mu hotel mwe twasulanga nga buli ku makyatuulaawo. Ngamba ne isima namugamba Zaka oyina ekintu kyokola ekyenjawulo. Nigwe continue nga ngokola ki ng'okikola. Naye wabeerawo omuntu nga tayina oba nja kiyita oba abeerako lutwe nga kantu zijjukira ne ku Bobi Wine era baamweronda abadde akomewo obukumi addamu akomewo ate yabadde agezaako nabadde ndaba interview nga agezaako ku narratinga situation nga bwe yali ekyo nakyo ne kifuuka ekizibu akuba Alien Skin. So Alien Skin bangambye agenda kubagenda performinga leero kushoye naye nga teyayimbye. Nawe twabadde mu mbeera ne kugattagatta mu ngeri emu endala nga twebuuza obuzibu bwabadde bwa promoter obuzibu bwabadde bwa muyimbi mu ngeri emu endala. So obuzibu bwaba abaana bwaba promoter be Dubai njagala kubulya ba promoter be Dubai tebeesobola bakyali bato n'okwesobola. They are not promoters. Singa bakulaga luumu ba promoter bwe balina okwekuŋŋaanya okuweza miliyoni 10. So mulimu abatunuulira business ng'ataddemu akasente ke ye si promoter ayagala kufuna. Kubanga promoter expecting ebintu ebi okufuna n'okufiirwa. Ate ekirala alina okukuuma omulimu nga promoter kuba guno gwe mulimu gw'omuyimbi. Okitegedde? Kati ogenda n'olaba ba blogger n'olaba abatunzi b'emmere n'olaba abakola visas n'olaba n'abanoonya emirimu olw'okuba asobola okontributinga olukumi lwa ddiramu ke kakadde naye n'aba ng'ali ku nkambi y'abapromota. Kati bano abantu bonna ebigendererwa byabwe birala. That's why nti babadde bagenda kukubya Alien Skin omupiira kuba tutunuulidde nnyo bapromota bano omuntu akuli mu ngalo mukyasobola okutereeza ebiba bisobye. Lwaki ate ovaayo olaalika media n'olaalika abantu nti omuyimbi twamubuukingira tiketi bweziti ne bweziti n'obala n'okubala. Mulimu ebintu ebibaawo n'okuuma business naye ate ng'ofunye enkolagana nti Alien Skin ku luno bw'aba nkozesezza loosi nsobola okumuyiiya n'enziramu okumutegeka n'enfuna. Nyakimaiba promote ebiseera ebisinga bakafiiramu nnyo. Yes. Omanyi eyategeka Spice Diana bangamba losi gye yakola naye n'asirika n'aguma n'amabanja ago. Ati kyenkubuulira naye nga akuuma brandi y'omuyimbi kuba alina okugifunamu enkya. Anti kati otugaye bali bato. Anti sina bato si ba promoter tebalina ssente. Nti oli atunda bitumbuwa bye bw'ateekamu akakadde alina okufuna tatunuulira loosi kuba promoter si gwe mulimu gwe. Ku bonna njagala ombuulire ku bonna abaani promoter. Kyovulaba nti balina kwegatta. Abo beeyita bweyisi lwaki nkugamba balina okwegatta bapromota be Dubai basinge n'abawagizi abanajja mu kivulu obungi okuweza sente zireeta omuyimbi. Ne singa abeera muntu omunti soul nga promota y'okuyitibwakwe n'omulimu gwe nti promota ono kasasiro tewandi mulabi omuyimbi abali mu ngalo ne kubulako n'amutuuza nti tutuule twakoze loosi bweziti tukole bwe tuti ne bwe tuti. Ati nkubuulira they are not promoters.
siba promoter Singa bonna bavaayo nga ki ate kiri bulungi kuvaira ddala ku nnwagi otegedde bana siba promoter beerimbika bwerimbisi ekisooka okuleeta omuyimbi balina okwegatta abantu bangi kati ovolaba nti ebyama oluusi tebisobola kusirikirwa oli ayina egoye oli ayina bayasi ye oli alowooza ataddemu nnyo okusinziira ku nfuna ye naye abantu abapromotinga abayimbi n'abategeka ebivulu balina ebintu bye basirikira toyinza kukuba muyimbi aliko ng'oli promota kubanga enkyo oyina omwetaaga omutegeke kati tugenda kuyingira mu bikujjuko bya Christmas toyagale alien skin omanye otyo oba alien skin amaanyi gaalina olwaleero gakyali mabagga agenda kukola nnyo okusingako wano ekyegede kuba kati mwaba mwekubira twabuukinga tickets 6 omanyize babuukingira Bobi Wine okujja Dubai awo omanye abalala ze bababuukingira okyegede so kati mu mbeera eyo waliwo ebisirikirwa si buli kyokola kyonna baganda bange nti ojja kufunamu business ya promotion oba yaba promoter nayo business nga business endala yagambye mu abantu babadde bangi naye tebafunye ssente yes omusajja abateekako nnyaka zitu eyandi kankubuulire kino kaseera yeekyamu gwe mulundi gwe musoose okumutegeka otegedde kati musitwalatayijayizinge mulabe ensobi ze mufunye olwaleero obutaddamu kuzifuna. That's why nkugambye nti bano si ba promoter lwaki ayagala ye lwataddemu kasalaleke afunirewo osobola okubitegeka ne bifa ne bisala bano odiringa n'abayimbi leero esaawa eno abamulamu nga mwogera n'oddamu okumukubira 12 nga yayiseeko ekyokubiri mulina okubeera ne beegenti e Uganda. That's a profession. Bwe mba ndi promoter lwaki siba na muntu ku ground wakaje nava okumbalira ddala nti omuntu ono saawe najja ku kisaawe tubuukinge oba tajja oba ali mu budde bwe buti bw'okimanyi tiketi z'abayimbi abamu bazibuukinga alina wali ku kisaawe ng'atuuse ku kisaawe ne bamuteeramu tiketi they and then okwewala bino nti abadde bize kino kimukutte ate tetumulaba bayinza okumbulira ani yali badde coordinatinga alien skin ku kivulu ekyo wano e Uganda bonna bali ku simu bali ku lugambo lwaki tekibasale so ekyo kyonna ekiri e Dubai nze alien skin kasita yakkiriza okuddamu performingira abantu leero problem eri kuba promoter ekyokubiri bakozeseza olukujjukujju ng'abaana abalina tiketi tebabakkiriza kuyingira asasula kashi yayingira ng'ate bali baagula dda olwo ne baagala okubba ssente ku bantu ekyokubiri bannange ate kirala abaana b'e Dubai wadde temuli ba promoter ne mulekeraawo okujooga abayimbi gwe n'otwala omuntu okuyimba luumu yonna ntono bweti yonna temuli esi bugumu nga liri anti nkojjammwe kyali kyanjawulo wali nga saakulabako ng'otuuyanye nga saakulabako ng'otuuyanye ekizimbe mwalimu kyekimu n'ekyo tebasasule busasuzi masanyalaze tebazikoze maintenance nga buli omu atuuyanye bantu bonna bafiiringa uncomfortable kale ekyo tukibalekere ne bw'omanya obungi bw'abantu obugenda okujja koze tiketi bazitunda misana ate bwe batuuse ku mulyango nga tebakyazaagala tiketi bakwata cash babadde baagala kubba bantu okitegedde so betereza nti si ba promoter expects loss n'okufunamu si kwanika buzina bwa business ye okitegedde si kwanika buzina bwa business gwe gumaloosi ya buli kaseera muyimbi yogera nayo ddemu omutegeke paka lw'onaamufunamu. That's business. Mwayingira mu business nekikusala envunula bibya n'obivaamu wajerega bayimbi nokkiriza nti business olwaleero egaani kati abonna abantu bazze naye management ye batawaanya alien skin ali Uganda naye temumuyinaako wadde omuntu wano okumufuga ku kivulu eri nti atuuse ku kisaawa ali wano mwenna mubiraba online uwa management kati Richmond waba ategese UK
wano wabeerawo Ivan Selector ayiriba omuyimbi paka bwamulinyisa ennyonyi kati bo bakubuulira ab'e Dubai ani yayiribya alien skin paka lwe yamulinyisiza ennyonyi buwa management ku bonna abo ab'e Dubai tekuli promoter batunzi ba kubusi ayagala lwataddemu leero afunirewo gwomanyi ba promoter be bayitamu oli yakugamba nategeka Spice Diana saafunamu gwe wamulabako ng'ajolonga Spice Diana nti namuteekako make-up ate n'anaaba mu maaso wabiwulirako omanyi abayimbi be bakola namunaaba mu maaso ng'ate balina kuddamu kumukwata baba akamala omukola make-up n'asaba amazzi neyeerabira ng'olina okuddamu omuyiseeko leeyezi ensonga ya Mukunja Ataseera n'omuwala oyi ne gundi njiraba eri wakati mu kudda eno n'okudda eri naye Mukunja ndudde okwogera naye ng'omuntu naye sitole kyannemye otegeera naye nkugambye nti ebiseera ebisinga mba mmanyi ogoberedde ensonga y'abo abaana ate nze ebiseera ebisinga mazigira mu direction erowooza nti oba olina ku solution namusanga nenjogera naye ku nsonga ezo twali kuona omuwala nga bamusibye donasiya twali makindi wali nga tumujja mu kukomera I told Mukunja nzo manyi sigeya Mukunja ekituufu kyalina okukolera famire yakimanyi Kakalaamu waliwo ensonga lwaki Shiba ne maama we bafaanana bwe batyo era obuyambi bwe beetaaga si kuba walingira iti si kubambaza ngoye n'oba kuba bifaananyi ezino eza TikTok si kubagulira masimu abantu abo bali mentally disturbed balina obuzibu ku bwongo nga beetaaga butabika beetaaga mpiso beetaaga kutereeza byabwe byakika nga beetaaga kulokoka naye waliwo ekintu ekibasumbuwa spiritually ati kankubuulire yatereeza atya toyinza gamba nti maama Fiina yabawadde miliyoni 4 kambagulira akataka ani gwogulira ettaka gwogulira ettaka oyina assurance nti woomugulidde anaabeerawo ati kankubuulire naye anaabeerawo osoose n'onyonyereza ku nsonga lwaki omuntu ono yalemererwa abafamire ye n'alekayo n'ettaka ly'omukyalo kyabwe oba ewaabwe n'agenda mu myala kati bw'oba totereezezza kikimuddusa mu myala na kikimutamiiza toyina kyoyinza kumuyamba omuntu oyo Shiba ne bw'onaamwambaza engoye ezinyirira zitya ne bwe banaakeeranga ne bamukubaka make-up akafaanana katya nga totereezezza biki bisumbuwa Shiba kumufuula mulalu ogenda kuba tomuyambye ate ng'omukisa gwonna ogulina kubanze Mukunja mulaba nnyo ng'ali okwo otamidde wasuzeewa omuntu oyo si yeyeefuga ng'akambuwadde simanyi Shiba bamukwatiddeyo ng'anywedde omwenge agangayidde kyokola ku Shiba kweka okumwambaza engoye n'okumukuba ku make-up naye ekimusindiikiriza okunywa omwenge ekimufuula omulalu tekigenda kuwona na kumuwa ring light na kumuteeka ku Facebook live na kumuyimbisa nnyimba yeetaaga okuyambibwa okuli spiritually oba yeetaaga kulokoka oba yeetaaga kutereeza ebyo bimufuula mulalu muyimbi omuwala ati yes yamufuula omuyimbi omuwala yali mulalu Ssebo banyabo wetannira okunyirira katukwanjulire Hana Saloon esangibwa ku Mwesuga Road ekira balina empeereza esinga okuba ey'omulembe mu bya saloon oyagala extension wigs wig installation weaving styling cutting ne trimming byonna babikola braids dreadlocks twist pedicure ne manicure byonna obisangawo ku Hana Saloon bakola facials mu bika eby'enjawulo omuli ez'abaami n'abakyala bodicure products zonna tuziyina full
full body massage eri abakyala bokka, waxing, body scrub, wood massage ne body contouring. Tukola permanent makeup, omuli lip brushing, eyelash enhancing ne eyeliner. Tukola ku bagole bonna ate nga tukuyisanga ali ewaka nga kwotadde ne kacaayi ak'omulembe. Leeta famire yo yonna tugiyooyoote. Gw'ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 702 110 45 oba ku WhatsApp noti 762 385 719. Hana Saloon, feel at home. Obadde okimanyi nti okuleka ettaka awo nga teririiko kintu kyekiviiriddeko ekibattaka aba Rwaz Forestry Limited bazze okukulaakulanyiza ettaka lyo nga bakusimbirako ekibira ku miliyoni 3 zokka. Bakusimbira kalituuso ow'omulembe, payini oba emisizi, olwo ne bagirabirira omwaka mulamba. Ate ku miliyoni 2.5 bagikusimbira era ne bagikulabirira emyezi 6 miramba. Ate ku miliyoni 1 bakusimbira era ne bakusomesesa omuntu ku ground agenda okulabirira ekibira ekyo, olwo n'osigala kubeebuuzaako. Eri gw'alina ekibira nga wandyetaaza amagezi gonna balina ttiimu y'abakugu esobola okutuuka ku kibira kyo n'ekuwa amagezi ag'enjawulo okukulaakulanyamu ekibira kyo n'ebintu ebirala bingi. Oyagala ndokweza omulembe omuli kalitunsi, payini, emisizi nga kw'oteeka ebibala ebirala byonna babirina. Bakufunira n'ettaka ery'okulimirako ery'ekyapa oba ery'ekibanja. Rwaz Forestry Limited bakutegeeza nti sizoni y'ogw'omunana yatandise era ng'osobola bakubeera n'obuukinga kati ne bakuteekateekera nasale bediyo batuukirire kati ekasangati ku Buyinja zone. Oba osobola bakubira ku 0776 99 16 03. Ate ngeri ne ku WhatsApp osobola n'obasanga ku YouTube channel yaabwe ku Rwaz Forestry Limited. Yali ku street era njagala kwebaza Mukunja naye ate tofuula muntu ono mulyo. Ekyokubiri Mukunja we wakoleddemu ensobi kwe kuleeta maama wa Shiba n'abaana ba Shiba mu kamera. N'omulenzi yamuleese. Kati kankubuulirira nkunnyonnyola ekintu kino. Yali mulalu kyekituufu kuba nze namulabangako ku street eri. Kati naye Mukunja n'atayamba mwana ono kuva mu bulalu n'ayagala amwambalize engoye mu bulalu. Okitegedde? Omuntu ono yeetaaga kusooka kuyamba abeere mulamu ng'omuntu. Kyova olaba nti buli lwakusimattukako addayo mu kiri kye yali kubanga tekiwonanga. Ati nkubuulidde yesi Mukunja bwe yagira ate okutereezaamu bw'ati asiizeemu ka make-up n'akwatamu. Kuba omuwala abyogera. Omulalu tabaagambwa. Shiba alina ensonga lwaki agamba Mukunja nti amulya. Ekyokubiri toyinza kumanya mwana w'abendi nti wamulya n'otandika kwemoola ate na nazaalawo. Tuli Baganda. Mukunja tuli Baganda. Shiba oba wamulya oba tewamulya naye tewaliiwo nsonga yonna ekwereeza mu kamera na nazaalawo. Kuba zenna ne video zenda basawa 6 gwa kiro 8 Mukunja alina nazaalawe ku live. Ku TikTok okwo bannange tulina Obuganda. Oba omwana w'oli omuyambi otya oba omujje mu nfuufu ne tulina distances ne boundaries bwe tukoma. Oba maama w'oli mulalu oba katwewungu oba yavaako dda naye community egenda kujajinga bulala. Tewaliiwo nsonga yonna lwaki wabadde osima famire eno okujjayo ne maama w'ono omwana. Ne kubane kati nkugambe nti okuba ne ku kiro sawa 8 balaba ku live. Nze nina ne live gye nabasanga ne mugawo wayi Mukunja. Olidde omwana ne nnyina nga ndaba ebikolwa bye bakola kankubuulire kino. Nonya video jezi ate era omulabe nga ali ne maama w'omwana mu bikolwa ebiraga nti era byakwemoola. Oli omuwala gwe yali naye oli ave e Dubai ye yamuta. Yagenda okulaba katajja kusobola musajja. Lesonship tesobola kubeerawo. Oyinza kulinnyirira ddembe ly'abalalu. Naye Mukunja gwe tugamba okutereeza abalalu mulamu. Mbaddeko naye ebbanga nga tanakubeera bino byali. Kati yajjanga nnyo ku radio. Abadde n'ekirooto kyakubeera wattutumu. Yajjeyo omwana wa Shiba bw'amugjayo n'amuleeta. Shiba bw'oba tomutereezezza Mukunja kumuyamba ekyo kimufuula mulalu na kimutamiiza ogenda kuba tomuyambye.
omuwala ono yeetaaga kutwala butabika, yeetaaga lihabu, yeetaaga kujjanjaba mulwadde. Ebyo bw'oba tobikoze ne bw'onaamwambaza engoye n'omukuba make-up afaanana ati oba tomuyambye. Ekyokubiri Mukunja, waliwo ensonga lwaki abantu abakulu bakweka abaana b'abantu bano. Shiba oyo toyina garanti nti ogenda kumufuula ng'omuntu mu nsi eno. Waliwo ensonga lwaki abaana be babadde gye bali nga tebeerabisa naye. Kituufu maama waabwe naye ebituufu byakola omuwala oyo biswaza. Shiba yagwa myala n'agangayira n'akola bw'ati n'akola bw'ati n'akola bw'ati. Kati abaana bwe bw'obajjayo ensi n'emanya nti bano be baana b'omukazi oli eyeekola obusolosolo ku kkubo. Abaana bano bayinza okubavuma ekifaananyi kya maama waabwe. Kyova olaba abantu abakulu bwe balaba omuntu ng'ali mu mbeera bwe ziti ezeetyoboola n'okugangayira bakwata abaana ne babamuggyako. Ate era ne batalagana community baana bano nti omukyalo ono yabazaala kubanga wano ffe mu Buganda tetulina mpisa tukuvumirawo nnyoko. Osegedde kuba omanyi bwe kiba tokyalinga ne mu masomero gye babeera nti examples embi oli mulalu balifaalinga ku maama woono. So nalabye omwana w'omukazi ngamba kati Mukunja okuleka okusolooza nga yava mu music industry yagala kusolooza ku balalu kye kimuleeseza omwana w'omukazi. Kituufu yamuzaala naye abeereyo eri mumuyambire eri. Ani nkubuulira ffe abalalu goloza twakasooka kulaba Shiba. Ne waliwo gwe baali bakugambye n'omumanya mu community nti oyo azaala oli. Ali ku muyigo gwa kunoonya balalu. Ate teyategedde nti asolooza. Mukunja ayinza okutuwa accountability. Tumuteekemu ekkalaamu. Tasobola. Yafuna mulyo. Tinkubuulira. Bwe badde okulingira yiti Shiba bamuwadde lingira yiti. Bano abalangalanga ebyaba bebi. Bana tukuwaddeyo kiddole. Bali okoye bwasolooza. Mukunja akyabulwa omwezi gw'enju yage yateekako buteesirayo. Bakadaama abali okwo abatalina byakukola ne baleeta essente. Nkugobye ayinza okugoba Shiba. Yaliko omuli ali eki. Bateŋŋana. Nkugobye wanywedde omwenge Shiba akole ki? Agenda kulima mmere. Byo byonna kankubuulire gyali. Kati ki ekyandikuumidde Mukunja mu mawulire nga si Shiba? Kubanga ekituufu nkikubuulidde nti Mukunja amanyi obuzibu bwa Shiba naye tamuyamba kubanga amuliirako. Bw'alya bw'amuliirako ebintu ebi. Kubanga Mukunja amanyi obuzibu bwa Shiba nti omuntu ono yeetaaga kutwala butabika kujjanjabibwa. Naye bw'amujja mu myala bw'amusiiga bw'amuteeka bakopa gaalaawo n'amwambaza engoye n'agamba nti kale katutambule. Bw'agira n'addayo mu kiri n'asika simpase. Wali omulabyeko ng'amutwala mu ddwaliro? Wali omulabyeko ng'amutwala mu ddwaliro? Eddagala erijja abantu ku mwenge gye riri. Mukunja yali agambyeko nti mumpe eddagala erijja abantu ku mwenge. Otegedde? Ye bw'ajjawo nkozeeko talina kyakoze. Bw'oba tokoze kintu kizza muntu oyo mu nnomo. Kankubuulire akakalaamu abalalu tubasanga mu kkubo. Gwe bw'omujja ku kkubo awo n'omutwala ewuwo n'omwambaza engoye n'omunaaza bulungi oba tomujje mu bulalu nga tomututte kumusabira, tomututte butabika kumutereeza waya, nga tomuyambye ku ekyo kimufuula mulalu oba tomuyambye. Kuba ne bw'omuteeraawo yajja kuddayo mu bulalu enkya. Kati oba omuyambye sooka omuyambe ekimufuula omulalu n'omuntu bw'abeera nno asobola okwetambuliza obulamu bwe. Gwe yamujja mu buto. Naye waliwo ensonga lwaki ali mu mbeera eyo. Eyo ensonga bw'oba togitegedde kugikwatako kuva mu bulamu bwe ne bw'onaamwambaza engoye ensi eno kukyuka era ajja kuddayo mu bulalu. Okitegedde? Kati so Mukunja bye yeekyanga Shiba nkutadde embeera eno nkutadde. Gwali omulaiko ng'amutwala mu lihabu. Ate ekyokubiri omuwala alumiriza nti okwatamu. Mukunja bw'oba okwatamu nga Shiba bw'agamba nti okwatamu
lekeraawo okwetooloola ne nazaalawo obuko bulondoola. Ate kyokubiri tewali nsonga kyekugisa nazaalawo n'omuggyako interview atandika okwabya omuwala. Dignity y'omuwala. N'otukwata maama woli n'omutunuzaamu kamera atandika okwekubira omwana we. Yazaala wa myaka 14 abasajja bwamuyitamu. Kati nga maama wo gwo yayogera ebyo against omwana we. Olwokuba maama kadabangu mumutunuzaamu kamera yeekubira omwana. Gwe maama wo yali azzeeko n'atubuulira ebirungi byo. Kale okwogerako ebirungi. Lwaki temuleeta bazadde bammwe mu kamera bwe mulaba kya bulijjo? No, baleme kukozesa butabufu bwa mitwe bw'abantu bano kubeekubya. Enkya Katonda asobola okubakwatako ne batereera. Ate obutambi baddemu babulabe nti maama ye yakubanga omwana we. Bano abantu beetaaga kukwata kaganda maama n'omwana batwalibwe butabika myaka 2 nga bali eyo baveeyo nga bateredde. Oba batwalibwe basabirwe. Okitegedde? Ne oli okwosolooza Mukunja asolooza oyinza okutulaga akaunti ya Shiba. Sente era olaba omwana lwe bali mamuwa ku sente asibira mu bbaala. Andi maama Fino lwalina ze yamwokyayo nga season ez'Amukunja kuba naye yamanya akazannyo ka Mukunja. N'amwokyayo ekyebiri n'anyigako mu bisooti eby'abakazi. Omukunja ayinza okulega Shiba amuwe kasente. Atulage we yamugulira. Yagula zino ze baba Badubala. Badubala yagaye mwamutomeze emteka ly'empewo. Badubala yagambye mwalanga abafere ne mumutomeze ettaka ly'empewo. Namukubidde jjo. Ne muganda wange ova mu byaki ya association oli muganda wange walemererwa Bulaayi. Ne Uganda etandise okukuba obuswanyi. Nanga abasajja ba KAKALAAMU yali ne keizi tugenze mbasajja eyo bampadde ettaka ate njagadde olitunda bwe ate teririiwo. Badubala yagenze okudda gye yagula ettaka nga bamwawulirako eriri mu kakutiya. Yaleze n'omuguzi. Basimu gange olusinga ajjako. Nagenda okuzzangako essimu. Badubala called you 3 times. Badubala called you 2 times. Era kwe kumukubirawo juzi naga Kayanja ndi mu bwetaavu njagala kumaliriza nnyumba ya maama wange. Nene nettaka lye bampa. Naye njagala kulikuguza. Ne mugaka tewali tabu wano nzagula ebiremye. Bapita nkulabire mye. Takaliyitamu omusambu awo nzaasasula. Bapita nkulabire. Takaliriko enkayana. Ne bwaba wakapande not for sale nze nsasula. Ngula lya nkayana. Oye ne mugama nze mpayo bagalantaba. Babiri abaaliwo nga bakuguzi bakuwa ettaka eryo nze nsasule. Nangamba era be bakwano bo bomanyi obulungi ndyani ndi KAKALAAMU ne keizi. Bakuteekako emikono. Bateekako emikono. Saateekako mukono. Tewateekako. Nemubuuza nti bwe baba bakuwa ekintu ababaddewo bateekako emikono. Lwaki KAKALAAMU talinaako mukono? Yakuyita. Gende musajja agenda tuwa. Mujulire bampe ettaka. Ne tuteekayo kamera zaffe. Era ewaliwo eploti gye bali bamuwe yasooka. Batuuka omusaba endagaano bamukolera endagaano endala. N'abagamba yagikwata n'agiwa Bobi Wine. Era Bobi Wine yatereka endagaano. Bwetuvaayo wansi n'aŋŋamba nti abasajja balina obbakanga mubagaye nti waliwo omuntu gw'okwasiza ekintu eky'obuvunaanyizibwa. Ow'amaanyi bikese nga beekyanze. Baba batya nti olaba yagikwasa oli. Naye tebaamutidde. Naye wale yange weeriwe wano. Olaba oli asinziira mu Madubala amuguze ettaka lya kakutiya. Amuwe ettaka ly'empewo. Mu Madubala yange yageza okuleka ettaka lyasenguka. Olaba oli akuyisa keizi NBS naga nti NBS kejulire. Uganda byegere kejulire. KAKALAAMU kabeerewo. Nkuguwe ery'empewo naye kati gwe Kadaama ali mu kiyumba yamanyira abantu abatunda ettaka.
nina naka video bwasimbyewo ebitooke office nibagaa ate basokola kweye kyetano amuwayo amafuta mbadde tunabana era simu yasembayo kuba etwagendayo naabo yayogera n'omusajja yamukozesa appointment namuga kusawa tano tugera kwa tutuuse Madubala yankeera ku saawa eji naye mwana nangamba tugende kaze yisa genda wali wetu parking ekawempe nze nveeno tukwatagane ne Madubala jjaawo ntuukaawo Madubala nga katateze empiseemu mu nsanga yo ku office tutuuka ku office Madubala musanga ati ndi wano wansi ntuuka wansi ng'avaayo ng'agamba omusajja tanabatuuka ng'akubira omusajja essimu ngamba Madubala nti abasajja kati baŋŋamba nti baagala kukwata mitwalo nkaaga buli mwezi koze Madubala wabanga kiri eri bakiganye ekyettaka oli shuwa otya nti contract bajja kuwa ya buli mwezi sente zikalenga bazikuwa baagala kwejjako soko babuuze ekya amazima oba balina ettaka bati balirina akwata simu ng'akwira musajja eje baleko taata nti mbadde ntuuse nti nali nabyerabira naye nti tukwatagane ku Lwokusatu Madubala n'agamba yayogera ekigambo ekigamba kale ssebo omugumiikiriza awangula nasirika twatuuka ku Lwokusatu yakubira ku ssaawa ezi nga bulijjo ku makya tugende ffenna namukugera Madubala nze bayekolo yali omulwadde nemugera sooka ondeke musirimu vibe n'agenda kati olwavaayo nankubira naŋŋamba nvuddeyo konze bibadde bitya nakola akagambo ku ssimu kenzijukira ensi bwetyo lero kati tuzaako kinagamba nina kompumulemu tusimbule era okusimbula okwo kwonna kwabadde kutegeke nga yetegekedde kubanga mu butuufu agumiikiriza nga tanaba kwogera eyo byonna yasooka nakukola ki n'agumiikiriza n'agezaako possibility ways ezisobola okubeera nga ziteekawo embeera nga si yakulwanagana so kati waba atuuse kweyo extent alabika alina obulumi bwe era sobola mustopinga kubanga nze akagambo ke yasembayo kenzijukira obulungi ensi bwetyo nze Madubala yayita nkubira naye nze muntu abamutandikako wano era nze yamugamba Madubala ng'ali bweru nemugamba Madubala komaweeka kyeyo kikubudde komaweeka okozesa amaanyi go ng'okyali wano oddemu okutunda engatto zo Madubala kyekyali kikutwala ku kyeyo era nadda wano nze yamugamba nze era byonna bimala otuukawo bimutabuseeko naddamu nankubira lala Kayanja mu bantu bonna abampa ebirowoozo ebinnyambye yeggwe kino ekyettaka nali saakikuyingizaamu naye kankubuulire kati binsobedde ne mugala onviire ku ntono lwali olwo basajja nga bantwala bampa ettaka ekituufu kyo kale kankubuulira amazima twali wajaaluuna mu biru olunaku olwo nga tugenda okulya emmere olunaku wetumala okulya emmere nga tugenda wahaamu olunaku wetwagenda wahaamu mu kisaawe netukolera interview baita niisi baita nabanakufa netutuula mu interview ku kisaawe netulaba Yasini namwokyayo nakyamwokyeza naffe natwokyayo Yasini netuvaayo netukola ki naye wakati awo nga tugenda wahaamu omusajja yajja ng'agamba komedi bamuyita Sentumbwe Sime Sentumbwe ega chamukaawo ng'agamba Madubala nti ate nze olaba nti nze nina ndi buloka wa ttaka ntunda n'ettaka simanyi obwema tugende nsobola n'okuwaayo ettaka nti okakasa ogenda kumpa ettaka nti ye essimu agijjeeyo awo tuvugemu nga omanyi bwe yavuganga omusajja agenda kumpa ettaka omusajja apadde ettaka ti kakalaamu nti tukwatagane wiiki ejja nkubiraako mbatwale ow'omusajja abawa ettaka era we yazifuna Madubala natutwala lwero lwatugamba mu yatulabayo nani twagenda ne bakizi ng'abajuzi mufa bamutwala yatutwala kubanga ewe byava wa Ajaluno omuvubuka comedian bamumanyi yamuleetera ekirowoozo yali takirinaamu musajja wattu yali ayagala zimba nnyumba ya maama we ggwe olwo n'amuyingizaamu ekirowoozo naye era yasanyuka nnyo era bwe baamuwa amabaati Spice Diana olwo olunaku Isima lwe yafa bwe twali wa Spice Diana n'amuwa amabaati 60 naŋŋamba tompadde eyooko netukwata ekyetaano ne Kaize ndozaye nakwata ekyetaano mu kyaki kwezo Spice yatulumiriza nti mumuweeyooko nammwe akasawo ka seminti era n'avaayo n'ekyekumi kye netukimusimbula nti kiikyo kati naŋŋamba ekituufu mu kuvuga amabaati gano gatwala mu kyalo
ng'ate abasajja bampadde akataka wano kasooke neetereze wano kasooke enzimbe wano sigenda gatwala mu kyalo kasooke enzimbe wano kumbe bamuluka ttaka ligenda senguka ali ku mpewo yajjo namubuuzizaawo nemubuuza ne mugana naye omanyi era nze n'enzuula obunafu obuli mu batikitooka kyovula ndi bakozesebwa singa waliwo obwegassi ddala ne mwegatta ne mukuba abasajja bano mu mateeka temugenda kuddamu kukozesebwa anti mwe babatya kozi muli organized bannamawulire nakusasula okitegedde naye gwe omwana wabendi omulozeza ku ttaka ensi yamukubaakubadda kati ate agenza okudda embu lyasenguse ate eryawo lyavuddeyo naye era twetegereze nnyo abantu bano kuba abantu abali genuine tebandikoze bwe bati kati gwe Kadaama atalina bwogerero we basobola okuyitira Madubala gwe bamanyi nti ajja bakuba east to west ne bamukozesa ebyo ebyekisiru kati gwe Kadaama okwasa akasente kono okateekayo twegendereze baani betukolagana nabo Madubala asobola okubanga yatuyamba buyambi yayamba gwe omuntu anoonye ettaka oba gwe aligula ettaka oba gwe abadde yeesiga abantu bano nga yayamba buyambi Katonda yamukozesa kubalaga kuba baba bali genuine okwata otya ettaka n'oliwo omuntu ate nikyanajjayo ne bamugamba nti awo ettaka lyavuddewo lisange saidi zeeri n'agenda yaba yakasimbawo ebitooke nti atoddamu kusaalimbira wano nga wali muweera mu kamera okitegedde so olaba okola ebyekiyaaye Madubala naye kati omuntu omulala atalina bwogerero katukunoonyeeko ssebo mukama wange tusootinga ekyo kiggwe naffe kyetunasobola okukuyambako katujja kikuyambako bakambwe bazibu n'abettaka nabakubidde nako nabayisizaamu olukomo nze soogera ku muntu nga simukubidde bya bizinensi mbimanyi nga njagala bambuulire Madubala ettaka bamuwaamu ssente ayagala kubalya mirundi 2 ne banga mugamba akunnyonnyola simaye byaliwo okuvanga yidi ewedde paka kati Madubala ne mukubira ne mugamba abasajja naye nga abangambye bajja kumpa emitwalo 6 ziba nti nsirike bampe emitwalo 6 olyamu ettaka lya miliyoni 10 n'obeera n'ali kutwala onaga kankuweyo emitwalo 6 osirike kale baba twagala tunaddamu bambi mwe banyume balide ddala Madubala nja bunoonyaako ne Mukunja ndowooza ndudde okugenda naye nafunako obwaganya munoonyeeko boolyawo tunyumyenyumyemuuko nnyo kulakitaba n'ensi yange Uganda ata 10 mpeera abankumire